Tata wa Dr. Jose Chameleone bambye amaziga agamuyiseemu bw'alabye ku mutabani we ng'akomyewo mu ggwanga lyattu Uganda. Okusinziira ku taata wa Chameleone Muzeeyi Mayanja, Donald kagamba nti mutabani we yali atwalibwa okujjanjabibwa ebweru w'eggwanga yali talowooza nti nno ajja kukomawo nga mulamu. Kale katubeere ng'ate tukuwa okwogera kwe okw'ennaku. Mukusooka kwa byonna ansooke okwebaza nesekwebaza yenna eri omukyala Julieti ye Katonda waffe omukubireko mu ngalo. Osanga Chameleone twalizeeyo okulaba singa teyali Julieti akoze omulimu gw'amaanyi. Kaakati lwaki mutendereza bwe twali tuva mu Nakasero International Hospital nali sisobola kukkiriza nga ntwala Chameleone entebe ku kisaawe kimutuusizaayo engeri gye yalimu kyali between life and death era nali sirowooza yakomawo nga mulamu. Sikoma ku Julieti eka bangi nnyo naddala maama wa Joseph n'abalala bangi otukwatidde nk'osijja kumenya ono n'oli sobola bamalayo wabula njagala twala omukisa guno okwebaza buli omu atukwatiddeko. Kakozi ekirala waliwo Samuel Joseph bwe yali agenda ku kisaawe Entebbe yaginyambaza n'agamba dali genda osabe sampuli eyo njagala nkomewo oginyambaze nga ndi mulamu. Obuyinza bwa Mukama akomyewo n'egimwambaza ne mugamba sampuli kindekere ya mukisa. Vidiyo eno sooka obeere ng'ogimpeera like. Njagala okwebaza abantu abalayikinga vidiyo zaffe ate era n'abakomentinga tubabuuzaako era ne tubatumirako. Katubeere nga tweyongerayo. Dr. Jose Chameleone munnange naye alina kyagamba wano. Ensonga nno bwe zityo bwe ziri naye ekikulu kwe kusooka okwebaza Mukama Katonda olw'obulamu bwa Dr. Jose Chameleone ate ne twebaza ne Juliet Zawedde olw'okujjanjaba omulwadde. Kale eyo katubeere ng'ate tuvaayo bwe tweyongerayo munnange ate mulowooza Ashira Gashumba tebamwabiza. MC Kati alina ebyama by'abayimbi bingi era n'ebyama by'abasereebu bingi. Kaakati avuddeyo n'abeera ng'ate ayabya Ashira Gashumba. Katukuwa akata. Nani kati nze sijja kusobola kutunda my body parts to get money. Katonda bw'ali. Okunuma ku Gasha alimbye ensi eno nnyo. Ya. Mazima. Alimbye abaana ate abaana bamutunira nnyo bano bajenzi bano bakabojja Rara St. Lawrence up. Yes. So they're expecting that life is going to move like that. Olaba twalina wano abantu abalina ssente la bad black. Yeah. Ng'abaana alani n'akulaga mbu ssente zange nazijja wano. Bazali ne tumanya mbu yakwatagana ne Ssemwanga. Bajudith Hado tegera abantu abali bwe bali. Yes. Yeah. But we have a generation of people telling people very stupid, hopeless, hidden lies. Ekintu kyenjagala ku Bad Black ajja n'agamba abantu nze nali ntunda kasolo era n'enziga omusajja era nkyali mubbi. Mukimanya mufumbye abaana ina era y'abaana bonna bali awo basula basiiba mu mabaala mu bajja kufuna omugaga abakwana. Naye ekyanja n'alowooza akikubye nnyo ne bamugeerayo ne kafo automatic kamu. Bwe baba mu kyawa byonna ne babitwala n'addayo ku zero
bebana bwe musanga mbu yaliko ali mu ghetto yekubisa bwe mazima yani yankulidde okuva e Dubai nangamba bangamba you host night sink era abakazi abali eyo kusimanya dayagala abakazi 12 yamugamba bwege sibisobola andaga apartment mwagenda obasuza biti ya misleading this entire generation of kids. Yeah. Teri muntu wano in normal society e Kampala ng'okola sente za Kampala ng'okyusa buli weeki onyebere ya buli kanaku zimakati bakugala mu industry dewa ya mu industry nga bamuwe emitwalo 5 kati yeje yadda akola mulimu ki exactly what job does mazima is a stripper breaking it down ali e Kampala ampo omulimu gwakola okutuuka okugula Range Rover n'okusula mu apartments mazima mulimu kubanga kyayika amabaala yaga owninga mu zonna nga bazikola milioni 10 bazimuwabye. Subscribing, liking, leka obaka bwawo mu comment section. Momo 19 ebibye nno bibi amawulire tuwaga kuwaddeko dda naye omwami ayitibwa Masaba munanga akyawanda muliro akoze ne live namba ng'eri ku Momo 19. Momo 19 mbu yamubako obukadde bwe musanvu. Obukadde musanvu munange Momo 19 bwe yanyaga bwe yafera akatambika kano. Bakomuredi tewali kintu kyasinga kunnyiza. Mba ndi wano bino bye tuzunga omukyalo oyo ali ku ka birthday ono Momo gwe mulaba ne ka odi ka video nkayina ngali ne mukwano gwe amusubizanga bwamuwadde ye milioni akyogerera mu kamera natunula bwenti nali waka waliwo yansindika video nagala bana agamba ntaina sente ali eri mukweraga ali mukusubiza banne nti mbawaddeyo milioni nanyenyo omutwe ninga nti omuntu ali mu public alaga nti ayina na sente na yenza amubanjiza sente zange ndi one tambaze mu magezi oli mu public you living a life joyagala okuprovinga ku bantu nenga nkubanja sikuwayiriza kubanja I gave you my money kumachamulire nti omusajja netuze lwabiroozo sagala mukere kumachoge ne Masaba nga abadde talabikanga asobola okwetta omanyi munaye anaafa ayogeranga asaaga achagala ngende muulire wizi nti omuntu yesse mwana tuyina ebintu bingi nnyo ebitutudde ku mitwe mwana tuyina obuvunanyizibwa nga mmwe mubeera n'obuvunanyizibwa ne mutula mu maka gammwe ne mulya tewali kintu kyasinga kunnuma kulaba Momo ku kagundi ku kabampereza ka video nga bali ku birthday n'akwata microphone n'agamba mukwano gwe munnange siinaamu sente nnyingi naye ngenda kuwaayo akakadde. I was like Jesus Christ of Nazareth. Alina mu kamera wali yewaananga bwagenda okuwa munnaaka ku akakadde naye nze ndi wano mubanja sente zange tagaana kunziramu. Tayagala na kunziramu naye nga ali wali eri ne ka video nkayina natuula bwenti ne ngamba naye n'ensi abantu babi. Recent ne mulaba seba ali ku me oba nyanja oba biki ali mu life. Naye mu emitima gyammwe egyo njagala kubuuza bwe mutuulaawo ng'olina omuntu gwe walyako sente ze owulira otya munda muli. Bwe tweyongerayo munange nga bayogerera kapo eno twogera ku kapo ya rape era banange nkubulira obufumbo woba n'omutima omunafu bukulema oba ojja kusibanga engugu onobe kakati munange ate rape olowooza omwana waabwe owokubiri mu bindeeba olowooza ye tazze nga woli mukulaba akafaananyi ako twagala okubeera nga ate tubayozaayoza bwe tweyongerayo omunange tugenzeko ewa Tamale Mirundi Junior avuddeyo era n'abeera ng'abaako byayogera ku nsonga oba ku lutalo oluliwo wakati wa manager Roger ku Sunny Spice Dan omuyimbi ate era ne Chumi omuyembe katukuwa akatambi kano. Chumi yabwatuse n'akaaba. Nze munne nali manyi nti bintu byakusaaga
ne Spice Diana ne MC Chumi. Chumi na nyumiza ebintu bingi bye bazze bamukola. Mbu manager Roja mbu badde Chumi bwe yangambye, these are not my words because mwe namuli mikwano gyange. Nenze Chumi yangambye nti manager Roja mbu gwamukola ebikolobero mbu ababeereddewo nnyo. Kaakati nze kye ŋŋamba abayimbi mulekerawo okukola ebintu ebiri unprofessional. Abayimbi tosobola kukola kolabo na muntu oba luyimba na muntu nga temulina agreement. Abayimbi mweyigirize nnyo amateeka kubanga singa MC Chumi ne Spice Diana mubadde ne agreement gye twanditunuulidde ne tulaba ani mukyamu. Naye ebintu ebyo abayimbi bye mukola ebyokuwa abantu kolabo just like that bibaviiriddemu obuzibu. Abayimbi baffe mubeere professional. Bw'oba okwatagana n'omuntu ng'ogenda muwa kolabo ng'oba mulina engagement gye mugenda okukola, yita balooya bo musayininge agreement. Kwa kakati MC Chumi ebintu byayogera ku Spice Diana bisobola okuba bituufu, bisobola okuba bifu. Either way, they can be right or wrong. Kaze baddeko mu bintu by'entalo. Mazima ge gasooka okufa. Buli omu aba awakana kusinga. Buli omu aba anoonya sympathy. Oyinza n'okusanga n'ebibakayanya birala. Ng'ebibakayanya byava dda. Just omanyi mu Uganda buli omu atereka omuntu. Omuntu asobola okukola ekintu n'omutereka. N'osooka omuwa ebibye. Naye ng'ate ebibayobya byawa byemabega. So nze MC Chumi okusinziira bye yaŋŋambye, a lot has been going on. Nga tukyali era ku nsonga za Uncle Chumi kosa ne Spice Diana, ekisa kya Mukama naye aliko byagamba. Nga bulijjo nze kisa kya Mukama ngenda kwogera ku nsonga za Spice Diana ne MC Chumi. Nze ngenda kujajinga okusinziira ku Chumi bye yayogedde. Bombi sina gwe mmanyi. Kakati bannaye tuyiga okusiima. Okusinziira ku bigambo bya Chumi byabadde biraga nti Spice Diana yamukutteko, yabadde amulabirira. Naye okulengeza Spice Diana mu public ekyo temwakinenyeza Chumi mwajakako. Abantu bangi bayambye abantu ne bamalirira mu maziga. Kino ekiwala kye mutinkiza nakyo ekyo kimafene kankibabuulire. Kimanyiira nnyo erinnya lya Spice Diana lizimbidde ebbanga liri expensive. Naye Spice Diana waba wa mutima mubi yatuuka ne ku level ekwata oluyimba lwa Chumi bambi n'aluteeka ku YouTube ye. Kyamuweebudde ne kimuvuma. Nze nandowooza kandisoose kwetondera eggwanga kubanga si buli omuntu akuyamba. Spice Diana yatulaze nti wa mutima mulungi, alaze munne n'amwa remix n'amwa collabo bw'amaze ogimu anateeka ne ku YouTube ye. Abayimbi batona basobola okukikola. Kye kyamuvuma ne kimuweebuula ng'ekitayimwinaako mugaso. Kati kijejemba ki nga oli akuta oluyimba lwe yerwa ddalooza mbu yalugaggawaliramu n'alujja ku YouTube ye. Mutegeere Chumi ogattako ki nnyo ku Diana. Ekitono ky'omugattako gwe laba ekinene kye kisinga ekyadda mufune ku magezi. Angattako ekinene gwe nfa naye mu bulungi. Chumi abadde agenda Spice Diana nga bw'ayagala. Nika kati bantu mmwe muleke kwogera by'amazzi. Kino ekiwala mu kigambo kifuna amagezi. Nammwe abanaakolegana nakyo era kijja bakola ebyo. Mugobe embwa, mugobe toilet gasiya. Ekyo kimaze kirowooza ati busawo kimu kyakwasama. Ombuna asimbye erinnya lye akuwadde ku feva ye oli awo yasama omuvumo omujerengulula. Kigende mu toyi gye kiba kiruyimbira. Oba nakyo kigulewo YouTube. Bwe kiba okugula YouTube nakyo kigende tekiteekako Spice Diana.
kiringa ebizimba bwete etambudde obadde mulabi mulungi webale kwekumira ku Newspark channel abeera nga vidiyo eno munnanga ogiraikinga teweerabira kuba nti n'osubscribinga olaikinga vidiyo zaffe kw'ossa n'okuleka obubaka bwawo mu comment section abagibeerako mwena mbatumiddeko